Abi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omuweereza wo nze Lubega Micheal. Enkuba ya museenene ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Tororo yabadde wezezza milimitaazi 61, Kampala milimitaazi 27, Arua milimitaazi 5.7, so ng'ate yo mu Kabaale zaaweze milimitaazi 3.5. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga nga empewo ey'omuggundu okuva ku nnyanja Nalubaale yiyongedde amaanyi ekireeseewo enkuba okutonnya n'okusingira ddala mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale, so nga ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okukeera okwaka nga bwe kakubakubamu. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka, era olw'eggulo tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe nga n'awamu ejja kubaamu okubwatuka okw'eggulu. Ate olwo yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okwememula. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digrees 30 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Ebitundu ebyo ebiri mu masekkati n'ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digrees 28. Ate olwo yo mu nsozi z'e Kabaale, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digrees 24. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo bw'eggwanga lyaffe, mu Nairobi ne London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde, so ng'ate eyo mu Dubai tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku digrees 29. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV. Nze Lubega Micheal.